Mwebale nnyo abasasi baffe bammeeya b'amagombolola agakola ekibuga Kampala baagala gavumenti ya wakati ebaddiza obuyinza bwabwe basobole okwekolera ku bintu sako ebizibu ebiruma abantu baabwe ng'ebalemesezza olw'obutabawa ssente. Bano babadde ku ggombolola y'e Kawempe, Meeya Sserunjogi bw'abadde asoma embalirira y'eggombolola. Bammeeya b'amagombolola akola ekibuga Kampala baagala gavumenti eya wakati ebaddiza obuyinza bwabwe nga basobola okwekolera ku bintu sako n'ebizibu ebiruma ebitundu byabwe. Abagamba nti buli kasente ke basolooza gavumenti ekatwala. Abakulembeddwa mu ssente wa Meeya bonna Emmanuel Sserunjogi bagambye nti basanga okusomozebwa kunene okufuna ssente ze bajja musolo gavumenti ng'ezitwala kyokka ne bazibuwala okukola emirimu okutuusa obuweereza eri abantu. Kyandibadde kirungi nti abantu b'ekitundu be basalawo wa ensimbi ezo ziziraga. Sserunjogi ategeeza nti wadde nga basanga okusomoozebwa kungi naye ebingi ebituukiddwako mu Kawempe omuli okukola enguudo, amataala ku nguudo, ebyenjigiriza okutumbulwa ssaako n'ebirala n'asimba bannakawempe wamu n'abakulembeze olw'omulimu gwe bakoledde Kawempe. Weetonnyaka tosobola kulaba mazzi nga galegamya gabadde gakyajja oluusi lwakuba badde bakyamaliriza myala gino era nga bwe giwedde tokyalaba mujuzo gw'amazzi. Tukakasa nti ebyobulamu tubirwanyeeko. Meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru yasabye abakulembeze nti banaakolera wamu. Asabye abakulembeze okukolera abantu ababalonda ate bakomye n'empalana mu byobufuzi kubanga bizza amagombolola emabega era n'abasaba abaagala okusinkana President Museveni okumubuulira ebizibu ebibaluma kyagenda kubayambako okubatuusaayo. Nja kusaba ba mayors bw'oba kulwanira abantu bammwe bw'oba waliwo akajije ngenda konkona wadde ya NRM nsaba munegatteko. Nakoddeyo ekizibu omuli enguudo, kasasira amasomero amaviisa ako n'emyala okubanga bye bisinga okubeera ebizibu by'ekibuga Kampala nga bino byonna bitadde ku butafuna ssente ezimala okutuusa obuweereza ku bantu. Kubanga bwe tubeera ku nsonga y'okuweereza bannayuganda tetuleeta ki ebyobufuzi tubeera kuweereza era time bwetuuka nange ngenda Kyaddondo bano ne bagenda Kamwokya. Kala buyinza bwaffe buve mu gavumenti wakati bujje ku magombolola buve kusewo bujje ku magombolola ate etteeka bino tetusaba bisabe bwebakuwa ssente za Kawempe lwaki ogamba nti zonna nze kanzisigaze Kawempe mutemereko buki Ye Muhammad Matovu Magandazi nga yakumba entebe ya Kago asabye abakulembeze b'amagombolola okwogezeganya n'abavubuka okukyusa embeera zaabwe naddala nga babayigiriza okukola. Omulenzi oluyimirira bw'ati mu bizinesi avudde Makere aba ayagala ennyininyini akalye agule emmotoka ng'eya Dr. Emmanuel Byakola ki byatambuliramu. Ekyo ekizza Uganda emabega era ly'ebbula ly'emirimu. Ffe abali mu private sector ffe tulina okutandikawo emirimu naye okuteekemu ani. David Tamale yakusakidde eggulire lino.